Nyongera okwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo ga UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Poliisi ezzeemu ne releasinga statement empya kukosebwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kyatuuse ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ezzeemu n'efulumya amatankane amapya. Jjukira yatuwadde edda lipooti endala nga ate eno lipooti eyawukanyeeko ku y'eggulo gye yatuwadde nga baatugambye okusinziira mu statement yaabwe. Kati bazzeemu ne batankana ebintu ne batuwa ate statement empya era ngenda kuba nga ngikusomera ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Baganda baffe abali e Bulaaya mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Tegeeza yenna gwe atanakuba ng'osubscribinga kubiza agenda mu maaso subscribinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo. Bwe njogerera muganda wange, poliisi yafulumizza statement empya ku Bobi Wine. Egamba nti nno okusinziira nti nno bangi bakilayiminze nti okusinziira ku byagenze mu maaso n'okuba nga bitambula, poliisi olw'okugezaako okushuutinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala okumuggya mu budde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okusinziira ku second statement gye bafulumizza ya Uganda Police, National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye ebiwundu bingi nnyo. Bo bagamba nti nno okuva bwe yagezezzaako okukonfulootinga poliisi. Tujjukira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu anyikiddwa nga Bobi Wine ku lunaku olwokubiri yatwalibwa for nothing, okusibibwa ebiwundu ebyali ku kugulu kwe bye yafunira Bulindo Wakiso District ng'agezaako kubanga akonfulatinga ne poliisi. Olunaku olwo tulujjukira era buli kimu twakibawa. Era Bobi Wine yakireyiminga nti yali amaze okuba nga ashuutingibwa n'ekitongole ekya poliisi ya Uganda. Naye mu statement eyafulumizibwa ku Lwokusatu, poliisi yanootinze nti incident eno yaliwo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu manyikiddwa nga Bobi Wine ne ttiimu ye we baagezaako okukola process yali tesolayizingiddwa na baabuyinza, baali tebagiwadde lukisa kubanga egenda mu maaso n'ekikola kye baali bagenda mu maaso n'okukola bo bagamba. Poliisi ekireyiminga nti nno ekiprocess yagenda mu maaso mbu yagezaako okubanga disruptinga kitwandiise okutaataaganya abatrafiki. Mbu abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne ttiimu ye ne batandika okuba nga basitooninga abaofficers nga babakuba amayinja. Mbu n'abalala ne bakitinga hooliganism, obuteefiirawo, ekyaviirako poliisi egamba mbu ekyo ne kiviirako abasirikale 3 okuba nga balumizibwa, nabo baali injured. Naye twagala abasirikale nabo babatulageko. Kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu twamulabye n'ebiwundu byafunye mwabitulaze, katwagala abasirikale bamugamba baali injured nabo mubatulageko. Poliisi emaintaininga mbu mu lunaku olwo bwe bagwako obwenyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye, mbu mu kuwanyisiganya mbu akakebe ka tear gas kagenda ne kaliraana emmotoka ye mbu by mistake, era akakebe ako ne kaviirako okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna obuvune. Tujjukira bulungi nnyo bwe badde bamukolako sajale, abasawo baagambye nti basanzeemu fragments eza tear gas, eza kakebe ka tear gas nga yeetaagisa kubanga akolwako sajale gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Poliisi egamba mbu kino kyabaawo oluvannyuma lwe yali nga agenda okudda mu mmoloka ye Honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye, mbu bagezezzaako okuwaayiriza nti yali akubiddwa na poliisi naye nga poliisi ye yamukuba, mbu akakebe ka tear gas kaagwa okuliraana emmoloka ye. Mbu n'ebyo ebitambuzibwa ku social media mu vidiyo obugenda mu maaso obwapyalinga ku mikutu gyonna media platforms si bwe bityo we biri. Bagamba nti nno akakebe kaawaba
akatiya gaasi ke kagezaako okuba nga kateekako Mwami Kyagulanyi obuvune. Era okusinziira ku lipooti poliisi gye yafulumizza egambawo eti, lipooti eno ngikuteereddeko naawe ojja kuba nga ogiraba gwe mukwano gwange. Egamba Uganda Police Force Headquarters bawandiise kye bayita general report, the statement eri alleged of Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu. On September 3rd, 2024, an incident took place in Bulindo, Kira Division, Wakiso District, during which Honorable Kyagulanyi Ssentamu sustained injury in the confrontation with the Uganda police. Wano batugamba nti omwezi guno ogw'omwenda nga 3 omwaka 2024 incident eyabaddewo mu Bulindo Kira Division mu district eya Wakiso nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu agezaako okuba nga akonfrontinga ne poliisi ne yeesanga ng'afunye injury. Honorable Kyagulanyi Robert was invited by lawyer Mr. George Musisi to a Thanksgiving ceremony in Bulindo. Nti Mr. Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayitiddwa nga yaniriziddwa ne lawyer abitwa Mr. George Musisi ku kabaga ak'okwebaza eri mu Bulindo Kira Municipality mu Wakiso District. Eyo nno gye ya participating in the celebration which ended peacefully. Era celebration eno Mr. Kyagulanyi Ssentamu gye yabaddeko yagenze bukwakku nga tewaliiwo buzibu bwonna bwonna. After departing the venue, we yamaze okuba nga alekulira ekifo, poliisi ku scene yaripootinga nti that Honorable Kyagulanyi and his team exited their vehicle and initiated a procession towards Bulindo town. Nti we bamaze Mr. Kyagulanyi okulekulira ekifo, poliisi yagezaako nnyo okulipootingira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bagezeko okubanga bajja emmoloka zaabwe mu kifo ekyo gye baali bagenda e Bulindo. Bagamba however police advised against this action. Poliisi yagezezzaako nnyo balabula ku action yabadde egenda mu maaso nga balambula mu Bulindo town. Ng'oggyeko okuba despite the warning, he insisted on proceeding and blocking the road leading to the police intervention to stop the procession. Bwe baagaanye nnyo ne balemerako n'okugenda mu maaso n'okugenda mu town, bwe bagezezaako okublockinga amakubo ekyaviiriddeko poliisi okubanga ebenganga okustoppinga ekikolwa kino. Poliisi wetu wevuddeyo ng'ewaayiriza. During the ensuing altercation, it appeared he sustained injury. Police officers present claimed he stabbed while getting into his car, while Honorable Kyagulanyi Ssentamu and his team maintained that he was shot. However, bagamba nti nno wakatikati mu kusikangana omuguwa walabiseewo obuvune bwe baafunye nga bo. Poliisi bweclaiminga nti nno baabufunye nga bayingira emmoloka yaabwe newankubadde Mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye bo bagamba mbu poliisi yali ebashuutinze. Ne social media as saturated videos showing him appearing to stably aimed operate tear gas near his
near his car. Nti ne video zennyini ezigenda ku social media ziraga bulungi nnyo nti nno akebe kati ya gas ke kaagezezzaako okuyingira emmotoka ye ne kabaluka okumpi n'emmotoka ye akaaviiriddeko injury naye ffe tetunnamukubako. Mu kwongerako poliisi egamba nti nno twafunye ebifaananyi bya CCTV footages obulaga several observation okwekkaanya okwenjawulo mbu nga badistractinga traffic, nga bastoninga, nga bakuba amayinja b'officers, n'abalala nga bakola nga bye baagala. Bagamba mbu nno wano wakati mu bakuba amayinja abapoliisi 3 baafunye obuvune, n'omulala n'alumizibwa bubi nnyo. Mbu n'emmotoka 2 eza poliisi nazo zaakubiddwa bubi nnyo ne zaasibwa, tebazitulaga. Ne bagamba simanyi nti an investigation will be launched to clarify the circumstances surrounding the incident. Bagenda kukola investigation endala wennyini ekikolwa kino we kyabadde balabe. Weevuddeyo ne lipooti yaayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okusinziira bo nga bye bagamba ekyabadde kigenda mu maaso. Naye okusinziira ku statement gye bafulumiza, Mwami Robert Kyagulanyi yavuddeyo n'ayogera, ngenda kuba mbikuleetera. Ye ababuulire butya bwe byabadde gwe mukwano gwange ali eyo.